obadde obimanyi leero tukuleetedde pulezidenti munnansi w'eggwanga lya Mexico mu byafaayo by'ensi akyasinze okufugako akaseera akatini ddala mu kifo eky'obukulembeze bw'eggwanga. Bw'obanga mu kumanya kono lituukiddwe waayiro obadde okyalina mu bannayuganda okuli Yusuf Lule, Paulo Muwanga wamu ne Binayisa kugagudde. Tula butusooka ye tusooke tukusoosootolere munnansi w'eggwanga lya Mexico nno eyafugira eggwanga eddakiika 45 zokka. Pedro José Domingo Lascurain yali munnabyabufuzi era nga yali pulezidenti w'eggwanga lya Mexico wa 38 eyatuuka ku buwanguzi bw'entebe eno mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 19 mu mwaka ogwa 1913 kyokka nga yagiwangalako eddakiika 45 zokka. Pedro José Domingo nga tanatuuka ku bukulembeze bwa ggwanga lino yasooka kubeerako minisita w'eggwanga lya Mexico avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga emyaka 2 mirambiri wabula nga yaddukanyako n'essomero ly'amateeka munda mu kibuga Mexico okumalira ddala emyaka 16 mirambirira. Pedro Lascurain yazaalibwa mu mwaka gwa 1858 mu Colonia Loma munda mu Mexico, wabula omwami ono yali ava ku zimu ku famire ezaali engagga ddala mu biseera ebyo. Mu ngeri y'emu yaliko mmeeya w'ekibuga kya Mexico ekikulu mu mwaka gwa 1910 mu kaseera kennyini nga munnansi w'eggwanga lya Mexico yayitibwanga Francisco Madero yali atandise kaweefube wamu ne kakuyege w'okusaba akalulu k'obwa pulezidenti akaali kawanguddwa mu kaseera ke yali pulezidenti Porfirio Diaz kaddibwemu era ng'oluvannyuma lw'okuddibwamu Lascurain yakawangula n'afuuka munnansi w'eggwanga lya Mexico wabula ng'ebyaddako byonna byewuunyisa.